Eddwaliro erijjanjaba kansa e Mulago temuli ddagala ng'abalwadde bakanda kwewubayo nga babawoleza jjojuuzi. Eddagala abasinga lye beetaaga ku katale liri wakati w'emitwalo 10 n'amakumi 30 doozi emu. Eddagala lino lirina kubeera lya bwereere mu malwaliro ga gavumenti. Abakulira eddwaliro lino batotoledde ababaka ba paalamenti abali kakiiko k'ebyobulamu ennaku gye bayitamu. We are people who look after patients and have to actually sometimes see them go back home without drugs or see them wait around for drugs. It affects us, it demotivates us because we chose this profession to help. We have already made the orders with the National Medical Stores. I think they may be having an answer to that. National Medical Stores tugenda kubayita nga bali ne Cancer Institute tulabe bwe tubigonjoola ate n'ebya procurement ekyuma kya kansa ate bano baagala kino baagala kiri nabo tugenda kufuna olunaku tuyite aba Cancer Institute tuyite n'aba Minisitule y'ebyobulamu. Abamu ku bajjanjaba abalwadde be twogeddeko nabo batutegeezezza nga bwe batunula obutunuzi ng'abaagalwa baabwe bafa awatali ddagala. So when you see a patient who you think would have done better, not doing well, because they only cannot afford, maybe they can afford one drug and they need 3 drugs. Omulimu gwa kitongole kya National Medical Stores okugula eddagala eritwalibwa mu malwaliro ga gavumenti n'agamu ag'obwannannyini. Kyokka abakulira ekitongole kino n'ab'eddwaliro lya kansa bazze boogeraganya ebisongovu ku nsonga y'eddagala. Eddwaliro lya kansa ligamba nti lifiirwa obuwumbi 2 buli mwaka olw'eddagala eryongerwamu ensimbi okuva mu kitongole kya National Medical Stores. Mu Maachi w'omwaka guno ekyuma kya kansa kyafa ekyaviirako abantu okunenya gavumenti. Okuzimba ekifo wanaabeera ekyuma kino wakolebwa era nga pulojekiti eno esuubira okuggwa mu Meeyi w'omwaka ogujja okuggyako nga bano baweereddwa obuwumbi 16 abalwadde ba kansa bakusigala nga bayagga okutuuka mu Meeyi w'omwaka ogujja. There were some funds that were left over from the Ministry of Health that was supposed to be used for doing that work. Unfortunately, the process did not materialize, and that led to money getting lost. For that matter, we don't now have the money for the rehabilitation of that old bunker. Government n'eddwaliro lya Aga Khan erisangibwa e Nairobi batuuka ku nzikiriziganya ey'okutwala abalwadde ba kansa nga 12 be baakasindikibwayo. The unfortunate part of it is that we, for up to, I would say, up to even the point I'm talking now, we haven't yet got the funds for the aspect of that agreement that the government is supposed to meet. Kyokka mu mbeera eno ey'obugubi eddwaliro lino lifunye ettutumu okuva ebweru mu by'okunoonyereza naye nga bakyalina ekizibu ky'ebyensimbi.